Haya basi. Haya basi. Haya basi. Haya basi. I say haya basi. Haya basi. Haya basi. Ninge pula po. Omuntu yasasudde ng'olokotandi kumanyira abantu oti asiya bulolo. Muli bulungi ayoke abanyankole bambalira gwe mulinkayi. Abakabale ishaka bisheni mulinkayi kumanya. Abaitendero ishaka bisheni kumanya mulinkayi. Abakakoba gwenu mulinkayi. Abashiba mwasitamanga kayi kumanya. Kachenjere. I love Bachiga wangu. I love Bachiga so much. Bachiga kila mfose kumugalo. Banji bakula ku TV ebalalaani bakula buli wamu. You can't find munyankole bakula ku TV babera so balinga batolo. Ne abachiga bo bakula ku mikolo kwanjula andikansi yeme Alex Muhanji bonna bachiga. Bachiga bali entertainment abanyankole bali mu ntezaabwe. Balunda olusibe babulete girinyira bagirinyirira. Tanonya nnume nga yewaali. Nenga muli bulungi ebyokujja bitambula abakyalo zero omusajja wakamulaba mwakeera batonywa nnyo ng'akola ki nnywa ng'oleka mwezi n'alinnya bodo n'ewaka ye ajja kukalakata abayebe ennaku zebakola waya olina okuba yabolisendo baye abakazi bonswazi ogenda ojja muno zero omusajja olw'okuba olaba alina waleti n'olyoka otandika okusaba John Walker tomunywangako n'alyoka akukuba ebinnyo n'olyoka otandika bebe where are you from? Let's go get a boat. I'm sleeping with you tonight. Chokapulani yo yasenga teri kulya oliti. Ne once you get drunk and olyo kova kumulamwa. Sabana bo muwala mwebere munachi. Bona nti omuyaya kweweta nnyo sabe enkoko sabira ko tomato sauce muyo mukatambala gena mutoyi muzizike kalyango kanyango. Bwalemera ko mlebe bindi mu nsonga mulimu abasajja bagentleman ng'omugambo oli mu nsonga agiving up agasoke no problem. We shall meet tomorrow. Gentleman, omuniga alemera kutoka mbambunda bisae ati ensonga ani azirete zaguze bibia wano kamala okugenda nakubayo omugalo nakuba nonyanya oweza katonsubya kati olina okubeera state abakyala mulina okwambala ebintu kati n'embalala the place is so very cold. So kati bw'oba ng'oli mbalala naddala nga muli Baganda naye Abaganda mwetubikiriza nnyo kati gye muli eno mulimu kukulangwamu. Baganda muffe buli wamu mwe buli muno ebiwala ebiganda mwe biri byayo kiyigayo obugambo bw'Abanyankole buna ng'olagala bakisebo ne banyita kyalo mutulyatuma nawe olowooza olukinyankole n'okula ekiveera n'ojja nakyo mu mmotoka n'okyala ku buliri okanya kunkumuka kikamaliwa amiizi gali kayimanye ng'ogenda gakufundisa. Government yasewa amateeka once you lie at me tugenda ku police. Lwaki wanyonye byange olina oba bukalo oziriza ecupa ttaano. Hallelujah. Singino byakwe byakabiri that's why I love Banyankole. Omwana omunyankole kati akabebi kanyuma kunywa John Gold focusness. Okalaba kana Kanyankole shape kyekyo. Abaganda musaana kunywa kitoko oba ngule. Tukwate ng'oli Muganda muno osaba byandigende ne place ona akafuna w'otulo oyo n'ebosi waffe. The first Munyankole to go in Kampala is that one. Oyo yasooka okugenda e Kampala oyo bwola. Era yatukira kwa Lwapaaka bamusala ensawo yakomawo bulungi. That's why I love Banyankole Bachiga. In fact, oyo Muchiga okuno wa Kabaale. Omanyi there is a difference between Muchiga owa Kabaale n'owe Kanungu. Abe Kanungu bafala nnyo, they are very primitive. That's why they're banning them. N'abalimba bagenda mu ggulu yakookya yeekebera mu mulundi gumu Kampala yanemera ebiganda byanyiba anga aliko omukyalo naye Omuganda bamusala ensawo eyeekebera ewiiki nnamba nesudesisi nebulait ebyoko yeekaddiye tekyakola. Abasajja ako badde olina ku ssente ng'ogulya omwana ekyokunywa okkirizibwa omukwata buli w'oyagala kasita otakwata mu bbeere. Amabeere g'omugeesonyo gaagwa dda simanyi oba ndi akaliko siponsa kati
wano patuleka buli mukazi alina ebbere tutuyadde bakonzola abasula wano afande naye bodaboda yalisudde wacha hiyo mama utaoleaka polisi siku ngine mwiko bayaye mulimu ebintu ebyekyanga nga byo byavaawo abakazi edda bayambalanga afupeti kati noonya muna afupeti olabe tezirimu kati ziri mu museum ne bayagala okulaba afupeti ogenda ku museum ku mulyango n'osasula 15 muze ezokukola kituze kulambula afupeti zabula ddala empale z'omunda bweso bwe zijja okubula 224 tokulaba abakazi bakumba bute mama anyumiza omwana abuuza mama kati mukyayamba nepale mwana agenda mu museum gyezibi tawakana kati waliwo obuwuziwuzi kukeberaani olabe ebbina lyerere kumbe kawuzi kali eno kalikuyekwano masazi union zakkwawo kampani yazikola yasala wakati eri muloozi banoonyana wali mu masazi union tewali wano bonna bajaye basungira mu buwuziwuzi kali eno omuli akasika be ne bakutuka bwe tuli gavumenti etuyambye bakazi batambula bwereere kati abanyakole bwe nali manyire balina empisa nokadda bukuzi wingi bwajeheera waliwo abaganda abatoolo nabo bazinga kati babwambala osanga omutoolo naye aketaddemu yeewaanagalwanga ngenda kubambalira bajja kundoranga noza abanyakole omaye abatoolo ayina abuzemu abatoolo mwekubireko mugalo if you know that you're from 40 wekubireko mugalo mwe bali muno akokalisisiro kati engalo bajja zikuba ngenze after the show bawulira bakuba engalo omusayi yagambye tukuba engalo abo. That's why one thing I love from Batolo omutoolo atamiira simina ofeejo atandikira wagalwanga tugenda omutwala ewakakulira omuliro naye abaganda era abasajja abali muno bwokwana omukazi n'asaba Guinness ogwo muyaayu tegutamiira kuba butokala katemulambu kasita okwana omukazi n'asaba Tascalite oyo mubbi. I'm telling you, asobola okuleeta ezo ng'ali mu kakondo n'ayimuka bulungi bafukawa batatagana namu very confident. Kasita osaba omukazi nakwana omukazi n'asaba pirisi n'ayokya oyo namwandu yanwadda takyamanyira byayo oyo gwosanga atandise ne pirisi n'ade end of the day n'asaba tasika n'asaba pirisi n'ayokya n'asaba Guinness n'asaba kiraabu buli omu abinywa era agamba kapirisi nakaawayo apereze kabeero kalikwosya akabeero kaweddeyo baleete ka Uganda walagi buli kimu akinywa abanga molo kankadde kati kasita okwana omukazi n'asaba Tascalite oyo nagambye mubbi kasita okwana omukazi n'asaba Silofred Black oyo muganda oyo mukazi muganda bakiwa ogomengo ebbeeyi n'alyoka akukuula era bw'osanga akunywa ennyo ng'asabye Similofu Black oba Lwedi oyo fala oli ku mulamwa yambala akapiira kabeere kogenda kala kati baabayiga buyizi kunywa anywa mwaka onenganka oyo wano tugenda obeerawa naye zino embwa ezinywa Tascalite kiraabu ayokya omukazi okanyamulanga akanula maaso alingayobola kwota naye nga waali kasola omwana ayambadde bwati okwana omukazi nga tayambadde kakondo oyo manya asobola n'ovuga bbaasi osanga avuga gulogo teri mukazi ayambala kakondo avuga gulogo kubuulira omanyi bwe abasajja temumanyi kuliko organizinga bakazi boyina sula naye oze muno oze kupiikinga oyagala ofuneyo ekiwala wano okitwale waka tunuulire ennyambala kasita olaba omukazi ng'akutta akasawo ka flat bwe kati owulira ateeteka akabiri kabisseeko wanookka asiiza enjala zonna tekuli wadde olugalo lutaliko lwala luwanvu owulira oyo totawaana tojja sula naye kasita okwana omukazi ng'ayambadde jiini ng'erimu ebituli wano bina oyo mubbi yavudde Kampala owulira zembabuulira kasita okwana omwana ng'ayambadde ngoona kajaketi kana akasikweya oyo mayo jakkala kata mwana munyambole wanga kasita okwana omukazi ng'olaba mu myufu ng'ayimiridde nnyo mu kataala kalwe takavaamu oyo manye yeerusa muveeko nze kubuulira era omukazi kasamuyaga atutula eri mukazi kisasaagala bayaaye wano ng'omanya oyo mulugwala olowooza oli ku munyankole omuli eri mulungi ng'atabuse otandika mpola atandikira mu luzungu oh my god wow you are so sweet oh Jesus kati enjaga erinnya oyogeramu ttaba asooka kwegamba mama yanfu atuma akiro byayize namukomyeko omanye wedde okalakata mu lugwala
balugala basunga bajjayo eno okalaliko okuswaza mataka okuba tuve wanduga bonna ng'omanya muyaayu ate baba muganda omulira eri nga musajja akomyewo ewaka mulira abashaka osuupavyewobanye omanye omanye gwebbeyi ne bwokunywa ng'otamidde n'ogenda ne weebaka oloota ebirooto ng'ofudde oli mu ggulu ne mukama bwakuwa omukono mutabani kamiya omanye gwebbeyi kati ogwalayisa oloota obudde mu ntaana bakusita kufubuka akolereza omuguwa wandali takulaba ezekulya omanye gwalayisi era abakyala katulaba ka this class hello campusas how are you buno bukampasa bunyirira ekiro naye emisana oyinza okateekamu ecupa oyinza okagulya omwengo nga mitwalo ngaaga leka kugamba tekagala na kikomando omaye abakazi abakampasa banyiiza agamba don't want local food I want chips and chicken n'obigula byebiri kasanvu n'alya akaaka gentleman omulaba ayagala kaaba you mean you have taken one piece I don't want this chicken, not good. Let them give me, I think, ghost meat. Okay, no way to so move a ghost meat how much? It's a casam. Bana bakazi bemba mukula kulo omusajja osunira kunyambala ekatono omulaba gentleman. Oyo ne bwomunye emitwala agenda akolima akola kalimambe. Zemugoziba kuko obutera. Nakenda. Nekula omuniga BM atandikirawo kakati kyogamba togenda kumpa leero onfudde fala tekubuli abakazi mukula omusajja okusinza ku nyambala ye kyentomanya omulaba wuuyo wakakyayi mugezi wetosaba mubba omwaka omusajja anywa kyayi nebebbiya waba mikisinga okujjawo ngaomutuuze butuuze omujja museezi ate nenyambala ye kamusomesa wa primary nsaaga netamidde negeni simanyiire emanyira osi akuba patulu aro there is some gentleman here on the stage abada yamanyira kabakunyiga obutungulu tekubulya we are saving you guys abakazi bwoba okula omusajja kasitosa omusajja ng'atudde atya sina katebe bwojja mu bbaala muno ani alina katebe ampeko njagala mbalaga abakyala muyige kirasi